Minisita omubeezi w'amakolero ne bamusiga nsimbi Evelyn Anite asibye alambula amakolero mu disitulikiti y'e Wakiso. Eno gy'ategeerezza nga amakolero gonna agazimbibwa mu ntobazi bwe gagenda okusengulwa. We have over 50 factories in this area. But what I notice is that in as much as we have all these factories, there's been no guidance on the issue of them not building their factories in the wetlands. And I want to encourage them, and I've asked all of them, those who are in the wetlands, to actually come to me and we allocate for them land in our dry areas. Ono abawadde amagezi okweyonera ebibangirizi ebyateerwawo eby'okuzimbamu amakolero. We have land which is not in the wetland. So I want to ask them to quickly relocate their factories, those who are in the wetlands, to relocate their factories in the dry area, and we will give them the land for free. Anite asiimye bannansi bamusiga nsimbi abavuddeyo okulaba nga babaako kye bakola mu kutumbula ebyenfuna n'okuwa abavubuka emirimu. President Museveni prioritized the areas where Ugandans can actually become rich or wealthy, and one of the area is manufacturing, value addition. And from commercial agriculture to doing value addition. Bo bannamakolero bategeezezza Minisita ekizibu ky'amasannyalaze amatono ekibaviiriddeko okufiirizibwa. Amasannyalaze agatakumala gavaako ebirundi bingi naku negatula amalala ne gakomawo nga g'amaanyi mangi ne gakonoonera ebyuma tusobodde omutunuzaamu mu nsonga eyo. The plan that government had in place was for domestic users, and that's why the substation was at 11 kVA, and now we have to upgrade it to 33 kVA. That's the only way they will be able to see reliability of electricity. Mu ngeri yemu basabye gavumenti esseewo enteekateeka ey'okuyambako bannamakolero okubabbulula mu ddubi ly'amabanja. Singa wabaawo enkola nti lese kampani emereddwa nga ne bannannyini kampani eyo kuba ba shareholders baba directors nga balaga nti ddala balemereddwa okugitambuza, gavumenti yandivuddeyo n'eteekawo ekitongole ekyenjawulo ekisobola okuteekinga over amakampani ng'ago mu kifo ky'okugaggalawo, kubanga bwebanga evuddeyo n'etereeza enkola y'emirimu mu kkolero etandikirewo okutandikiza okuba nti n'ennamba y'abavubuka ababadde baweebwa emirimu bagenda mu maaso n'okukola. Amakolero 6 ge galambuddwa mu kitundu kino. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.